neteze lelo neteze Panaye kanga mwawo sango tofayo kubya sirina sakata tikasitaka simayiro nkaina tinavuyo nyingi jenyina awe nkomye mwana atizo manyi mwana ndira so ate senga mwana ewaffe tetukyawa oshitege so aina ekivulu Martha Mukisa agenda ku Freedom City one love agenda ku Freedom City mumuyise ku bantu munabaayo munasobola ku affording agenda ku Freedom City bannange tuyita baserebu bonna abagaliza n'abatayagaliza mwana bambi nkwagaliza concert ennungi nkwagaliza ebirungi byonna era nkwagaliza omusajja asinga ssente akuzaale namu bebi gwe tumanyi muki boyfriend we baza amuzaale mu ayina abangi ayina ne Victor Rose naye yaliko boyfriend we yabana nakayimba ke baddamu Victor Rose mumanyi Victor Rose nkulaze buli kyenina sigadde kweyambula ku Freedom City omutima ne wegula jana oyonge sinza butagenda ku Freedom City genda ndabe Martha Mukisa ne Victor Rose sagala okyuse kalayo sagala odde mu figa mbuzi no mwana kangende nyongereko ate salama be sigalirayo sagala okole Martha Mukisa nze kyemwagala kanyambalira bulungi ate yewe ekitiibwa sisaga nga tugenda okumaliriza waliwo era omwana omulala wa Ghetto bamuyita Martha Mukisa sisaga soko sembere tuddemu katulabe sembera obuzibu gwe weekwatayo tuyagala kusembera omwana bamuyita Martha Mukisa sisaga ayinayo ekivulu. Can you show some love to mwana muwala munnamwe Martha Mukisa oyina kayimba kumanya ka Martha Mukisa kayimba ki neteze lelo neteze kati nze ngenda mu kucakala ebusungu bubadde bunzita kayimba kikomanya ka Martha Mukisa agenda ku Freedom City Dakota bali sembera wano kayimba ki keka mna kono neteze kutulina kala kumanyiyo kulimba nawe kayimba kikomanya ka Martha Mukisa namwe muleke panaye kanga mwawo sango ndisenga wa Ghetto era mwana nyaniza nyo Martha Mukisa sister bambi nkwagaliza ebirungi byonna mwana sister Martha Mukisa nga mama Africa yakwagaliza ebirungi byonna era nze mwana engoma tofayo kubya sirina sakata tikasitaka simayiro nkaina tinavuyo nyingi jenyina awe nkomye mwana atizo manyi mwana ndira so ate senga mwana ewaffe tetukyawa oshitegeera mwana bambi nkwagaliza concert ennungi nkwagaliza ebirungi byonna era nkwagaliza omusajja asinga ssente akuzaale namu bebi gwe tumanyi muki kangambe mulwatu nga Sindi we yasumulukuseka baby era bambi nebaza Sindi sokoleka tumaze cha Martha Mukisa ina mukwano gwe Eddie nze namanyi yagenda omuzalamu what went wrong mwamulya kwemba naye neteze omanyi bino ebyama bino omanyi bambi Martha Mukisa amasi muganda wange manyi ndisenga bagamba totunula gwakawala nga tonawuliza gwakalenzi muganda wange tebinabeera nnyo kamera naye tugenda bizula tujja byogerako tujja kwogerako so aina ekivulu Martha Mukisa agenda ku Freedom City one love agenda ku Freedom City mumuyise ku bantu munabaayo munasobola ku affording agenda ku Freedom City bannange tuyita baserebu bonna abagaliza n'abatayagaliza naye baawo omuntu omupya bamuyita ono yayimba obwala bukola butya temumumanyi ono wekireka baza yang dali temumumanyi baza naye boyfriend we baza boyfriend we baza Martha Mukisa boyfriend we baza amuzaale mu ayina abangi ayina ne Victor Rose naye yaliko boyfriend we yabana nakayimba ke baddamu Victor Rose mumanyi Victor Rose nkulaze buli kyenina sigadde kweyambula ku Freedom City omutima ne wegula jana oyonge sinza butagenda genda ndabe Martha Mukisa ne Victor Rose ne Freedom City ku Freedom City ngenda genda kubanja nnyo Martha Mukisa nyaganyo ne Victor Rose enyimba ze zonna chifuso official omwana oyo tokubyewo nyerimanya kyerimuwa abantu muba supporting okugenda bawagire Martha Mukisa mubayita tubayise bonna bantu banne njagala kulaba ku mwana Liam voice bona bagenda bayo Liam voice omwa mama Africa tola muno yagala gundi ani
Kyekisinga banyumira ku Mata Mukisa omumanyiko ki Mata Mukisa? Masa Mukisa nze kyemwagalako anyambalira bulungi ate yewe ekitiibwa n'ekisooka anti munaye ye talimu binene ebyasamasama ng'ebyabayimbi mbu bakole simanyi vibe bevuganye ekyo kyo ayambala bulungi ate aliko kasiki teyeyerusa nze omuyimbi eyerusa sikwatagana naye ani gomanyi eyerusa simanyi naye nga munayendeka kikyo Mata Mukisa asinga kunyumirako ki? Ayambala bulungi by the way. Mchala mulungi ayogera bulungi kwa namna kwa mchaza kusanyuka nga yambadde bulungi ate omuntu yanga bwe yakula perfect mulungi amachinga vakuba mu tuli banene amagulu matono wakabi mkazi mulungi ba yagenda mufako ate yagendayo akunyumira kolera oyo omwana nkubira ekikumba bannange Mata toshogera nako agamba atya saga Mata Mukisa kunyumirako ki Mama Africa era mweka advise biki byayina okukola show esobola okukikubanga ebyo byasenge ebyekiwala byayina okukola bambi mukazi munnange Mata Mukisa nkwagaliza she nnungi ekitegeera manyi mwana njogera ng'oteeka mu vibe mukazi munnange Mata Mukisa nkwagaliza she nnunzi amanya agange nze Mama Africa Black B okuva wa mundeku kireku leero le birthday mwana zine ennaku ebbiri ezituvudde mabega zituyisiza bubi naye muganda nkwagaliza show ennungi ennene era ogenda funa abantu bonna nekyenkusaba mukazi munnange beera n'okukkiriza eri Allah mu mutima gwo kyewategese obeere n'okukkiriza nti kyenjagala kigenda kukola ki kubaawo kuba bagamba wotaba nakukkiriza tekukola kinako tekutuukiriza ne muganda wange mukaŋŋambe mukulu wange njagala obe n'okukkirizako ku mutima gwo kuba mukazi munnange eddagala lyo mama oli yakunaaza mu buto olyekakasa ebisima byokola ki obyekakasa muganda wange nsaba abaserebu bonna bagenda okuwerekera bonna saagala wabeewo akola ki akulumya mutima nti sigenda kujja ate nyina sho gye nagenzeemu biki ebyo nedda bonna bagenda kukola ki muganda wange nkwagaliza buli kimu kyewategese tewali kigenda kusala nenkwagaliza Allah akuyise mu bulungi kuba ekirungi omanyi munaye ndi mukazi mu lugwa munansonyiwa enzalo ye Kampala kati munnange olulimi luganda luwabamu kati ate n'ekirala muganda wange njagala obe n'okukkiriza nti oli muyimbi mulungi mu Uganda naye tuba tetuli mu Uganda muno nga tulinye kitugenze ensi zaffe ziri ez'eddala oli muyimbi mukazi munnange kyenkwebalizako Allah njagala osigalire bwoti ki wooli saagala okyuse ekkalayo saagala odde mu figa mbuzi nno mwana kangende nnyongereko ate salama be sigalirayo saagala okole sigalirayo ate ne mu kikumba kyo okitegera omanyi bagamba ekitiibwa kino tosobola kyewanga omuntu akoze ekyo yakikuwadde kiva kuti abakulabe bakuwa ekitiibwa nowokyewa akayimba kikomanyi akake omanyi serebu wange nnyo nyine mmanyi ennyimba ze nnyingi nnyo kati mwana omanyi batukyawo okamanyi sifaayo kuki tofaayo ku byesirina ewaffe tebatukyawa waliwo nakano omanyi ennyimba nnyingi kasaawa zino ndi mu omanyi mwana akapera sijja kulwawo omanyi mwana nze ndiraasa ebimanyi mwana nze Mama Africa ndisenga wa Ghetto ate senga mubamanyi era mwana akayimbako kensinga okuwaga sifaayo ku byesirina bukasitaka simayiro nkayina ako mwana kankomaka nyingi njirina okitega era mwana nedda awo wenkoze ki juwa asigala juwa atali juwa tasigala nga ki juwa kati mwana era mbagaliza birungi byerere kati mwana nyina okwogerako ne kuserebu wange bambi sindi sindalira sanyu bambi kamama nze sister wa Mama Africa Black Beauty okuva mundeku era bambi mbagala nnyo kitegera mbagala nnyo ate nga nkijja ku mutima nga ate ndisenga wa Ghetto kuba ndi one love mwana nze sirina mutima mubi okitegera sindi mwana webale kusumuluka kabebe era bambi nebaza Allah era naluli olunaku nakwe nebaza Allah bambi webale kola kikusumuluka bebe kitega gotana twatulira ne Allah yebale sababu buli kimu ekibalo ekyo kikole ki tambule bulungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Inako tugambayo tukite Jesu batujukizeemu erinnya oba toyinayo ko tugambayo nti nayisani nze nice omubwati njagala omwana oyo muyimbi oli ya mu voice omwana yankubidde akayimba long time nnyabo nakulabirawo ng'oli mu space ya yellow oyo
Unknown oba Liam Voice? Liam Voice. Si Liam Voice. Ka unknown ka Liam Voice. Ka unknown. Ka unknown. Liam Voice. Unknown. Anti yoyo bata. Panange abayimbi kati ate waliwo ono wekireka yayimbye akayimbi akapya smile like a TV in a sitting room omutima gwange olulilale yani oyo erinnya omanyi oluzungu olwo yani oyo muyimbi Vairota ate yani Vairota ayimba ati akayimba Wangambo yagala ba Rastaman. Ebiri nesiba ne mama yampitanga pasta. Omutegedde. Ne wayimba ebyoluzungu tomutegeera. Simutegeera just nategeerako oluyimba le lunene luliwa ye. Ne risk ya luliwa olwo oluyimba bannaye ekikulu nange bannaye olw'Oluganda zimbuza zemabeka kadde believe in love at all risk. Vairota nyamba tunula jogenda onviire anti munnaye kale tuyinza obutasikawo olunaku olwaleero enkuba yatonye banange no mugeto gye tuli tugenda mu kulwana ebisoto byano kulwana bulwanyi nabyo kyovula tugambye olwale omwalo ogwo gutumanyira netwambala nigina novaawo ngaekigere kyonna olinganga atakoze eti kati ngambye leero tugenda kulwana nago nengwambalira boots leero tegumponye okay kale tuyinza obutasikawo olunaku olwaleero Crusader Kulunya abadde mabega wa kamera tulina Angel side eno akafuba kakoyengeddemu so numana tubagaliza birungi byerere onaku kutayisiza bulungi tukusaasidde program tugikoze ng'enaku z'omwezi lumu lebadde wogirabidde wonna tukoze obudde obadde bwakawungezi naye nawo obulabidde manya tukoze program nga ya lebadde tutegedde bulungi nnyo n'okwagaliza bannaffe abalina ebivvulu n'abala business kuba nga zitambula obulungi nnyo erinnya ngeze Sonko Muhammad akoma ggwanga lyaffe erya Uganda Airport Pickup so tukoonako nawe aliyo walanga nakyagala nkuyambeko nga ndi eno onkoonako emba nga nsobola ye help emba sisobola era nenkola ki nenkugamba assalamu alaikum warahmatullah Mama Africa dera mwana ndi wano ati mwana nze tegumba mu ttama usegera olwera abadde abuza nti is she doing